Kale. Kale. Okay, to look at that Truth Media, just go subscribe, like, follow. Ndino muyimbi Gladiator. Erinnya Gladiator. Sewane Kampala oba Uganda n'emirirwano biina ebingi bye byajjirangako. Omuntu yasooka odyetuma omumanyi bamita Bobi Bad Bobi Wine. Ebintu bye yalikoleramu obimanyi. Olina byogenda okukola ku ebyo nga at least bituuka ku odde natandikako ate sina kuba Bobi Wine kuba oli Bobi Wine ate muntu mala sinatuuka mu grade ye naye nze nga nze Gladiator Emperor nze batta Emperor Gladiator Emperor. Okay. Bobi Wine muntu munene nnyo kati wa kitiibwa. Okay. Era tumuleka bati ebiseera bisinga oyambala engatta abantu baggala ogikugeraageranyako ne bagamba engatto gy'ayambadde anaagigiramuko. Onoogigezaamuko. Yakuba nabiraba. Era nange nsaba Katonda annyambe mbikole kuba kyenjagala ate gwe mutima yo gwe nnina. Okay. Bwe bali kujja nsambya kulira bajja kubaladde. Kale. Wali bali bakujjanja bidikuwana. Tebajjanjabirangawo. Omutima gujja okugamba ogujje wano otagenda gye bakujjanja bali bakujjanja biki. Bantu bangi beegomba okujja ensambi okubajjanjabira lwakuba abamu bakyawa ne tebalina busobozi. Kisegeera. So ekyandeesinze nga nze because waliwo evidence yaliwo ekwata ku ffe music industry. Kati eyo ndooza nga tulaba nga nze ne management ya CFK Promotions bagamba tulina okusangulawo ekyaliwo lwakikostinga ku bayimbi bonna. Si muyimbi nga ye omuntu Muganda waffe ekyaliwo sigifo kikwatako eka kuba kiyinza okuba kyamutuukako nti omuntu ayinza waliwo ekintu ekituukawo omuntu nakola ekintu nga takyetegeka nga tolowoozezza kitegedde kitegeeza nti ekyaliwo ekyo kiyinza okuba bwali busungu bwamuliko. Kati nze nga nze Gladiator Emperor nenjagala tukijjewo ekyo olw'ensonga nti abayimbi nga ffe tulina kubeera wamu nga tukolaganiramu. Tewali gamba okugenda olemereko oyo gambe nti simanya kinaba kibyoba biki kitegedde omuntu yenna aba n'obusungu ate omuntu yenna asobola okutegeera nti kitegeeza nti abayimbi temufuga busungu bwammwe. No, waliwo abamu babufuga kuba buli omuntu alina omuyimbi abanga olaba omuntu omulala kitegedde nti oli ayinza okuba alina obusungu bungi, yayinza okuba talina busungu bungi, oyinza okuba anyiiga mangu naye nga talina busungu bungi kitegedde. Waliwo n'ekintu ekigwawo ekikozesa ensobi abantu bangi bakola ensobi ate n'abamala ne batereera kitegedde. Abantu bangi bakola ensobi olw'obusungu ekintu ekikutuuseeko kisobola okukozesa ate n'omwana otereera. Ebiseera bisinga tukola ensobi n'ogitegeera weetonda oba n'ogenda mu abantu bennyini n'oweetonda. Okikoze on behalf y'abayimbi abakola ensobi naye bo tebafuddeyo kujja kwetonda. Tulaba nti kisigala nti no teyali nsobi. No, ekyo kijja nti ayinza okuba teyasobola kwetonda kitegedde olw'ensonga nti abayimbi bamanyi oluusi babeera n'amalala kitegedde olw'ensonga kandi nammwe mubasudiya nnyo oluusi mubateeka ne ku press etagambika kugaa n'alemerwa n'okukola ekintu kye yandikoze kitegedde. Wano kirabamu amalala. Tewali malala g'amaanyi mpozi nze kyendabawo ekyandibadde ng'ekyamalala mmwe press gye muteekawo bannamawulire mpozi n'abantu naye ye ng'omuyimbi kyemmanya addeyo ku mutima naye kikola ki neekuba mu mutima. Bw'okujja wano specifically okikoze because of this day oba okikoze in terms of okwetonda on behalf z'abayimbi kuba tugatta ebintu bibiri lunaku lw'abalwadde then gwe n'okwetonda specifically kyeki agenda ebadde ki? Agenda yange mu bwongo bwange tulina charities mu CFK Promotions. Kikoze kino tutandikidde ku kino kuba twetaaga okuyamba abantu kyetusobola. Tetulina ssente wabula engeri gyekiri nti twakulira mu mbeera mbi tetwakulira wano ng'abantu batwala twegombera kitegedde nti twakulira mu tiyali tukufuna n'akamu kuba buto
tezo omuntu bahasula abakuze nga ffe n'okula n'okwatamu ate ng'okimanyi wakyaliyo abantu abali obubi ennyo abakanoonya nga wali edda. Y'ensonga kyekitujja lwaki ne tujja nga tuyambayamba abantu betusobola okuyamba oba kyetusobola okitegedde. Ntuba zino kyali tetukyazitambuza tetujja sobola okukola kitunaba tukoze ekitusobodde mu malwaliro baana ba ghettos okitegedde. Kati nga leero tuwadde tulina okujja kuba management twakyogerako dda eddwaliro ne litwaluna olunaku. Ate omuntu ajja kubeera yeebuuze lwaki of all hospitals walonzeemu Nsambya? Are you creating some scenery? Nagadde ntandikire wano olw'ensonga obubeemwe oba ebbiri kuze nkugambye kino ekintu kikwata ku bayimbi tulina okudda okusangulawo mu industry ekyaliwo mu ddwaliro Ensambya okitegedde nti bannaasi bonna oba abasawo bonna mu ggwanga lyonna okitegedde bayinza obutanyigira muntu bayinza okunyigira buli muyimbi industry yonna obuli muyimbi alina enviiri obuli muyimbi afaanana ng'omuyaaye kimunagenda okubuuza gute batukutiddemu nga bakola bino okitegedde naye ate ne bagamba guzzeemu teeza tulina okukijjawo ekyo okitegedde nti newaba oli yakikola nti yakikola mu busungu oba nga asobola okumuwona ajja ne bamujjanjabirako wano nga tewali buzibu bwonna kuba muyimbi w'eggwanga. Kumwe abantu abasiba enviiri n'ebintu ebituukawo n'ebintu byemukola waliwo ejjusizaako n'ogamba singa tewafuuka mu rasita enviiri no tewazisiba ko kulidde nakyo kyemulugunya kunogamba abantu babalengerayo ne bagamba ab'enviiri ebaze tuwedde okuba omurasita oba okusiba enviiri tekirina kinjawula naawe atalina nviiri. Abantu baba batya okuggyako guba mutima gwa muntu abantu twawukanya mitima na mbeera n'endowooza zaffe kitegedde kuba omuntu obanga olina omutima mubi n'oba tolina nviiri guba mubi. Bw'oba olina omutima mulungi n'oba olina enviiri guba mulungi. Ate ebiseera ebisinga omuntu asiba enviiri omusanga yeekuuma bulungi kubanga omutima guba mutukuvu nnyo aba yeegendereza nnyo kozi aba yeekengera embeera eri mu ggwanga ogimanyi. Tukuze batugamba nti abantu b'ekika kyammwe oba ekikanga bwe kityo abantu babalijjo mubayita aba civilian bakolako obulabe naye omulembe guno ogwammwe kirabika nti ate mwe mukikola opposite tutya nti abarasita oba abantu abalina amagaali oba ababeera mu zidipo oba balina zikalica ez'enjawulo abantu ba bulijjo abatali mu gundi yammwe mubayita ba civilian era kizibu obakoonako era mubawa ekitiibwa naye ate ku mulembe ogwammwe tuwulira nti mukubi ono mukubi oli mukubwe muyina kagoggo negguli omulembe ab'effujjo baaliwo era n'abantu abalungi baaliwo naye mwe mukisuusizzaamu kati guno omulembe ntitwakuba nti mumugamba nti tususse ntitwakuba nti guno omulembe gwa .com ate gwali gwanalongo tekwalinga kamera tekwalinga simu abantu bakolanga ebibi bingi naye nga temumanya kati nimwagamba mubitulage mu kamera kati no kati abantu bani kwagigwe mugumulamu ogutulesa wano kwetoola kala buli muvubuka ogenda otya kuba omuntu n'okwata kamera wuno mukubu abavubuka bangi bali bakola effujjo erisinga nemulaba mu kamera bali mutunuzaamu abayimbi mugamba nti tebakola bali eyo nga temubatunuzaamu kamera temubamanyi nga bakola n'effujjo etagambika okitegedde kubanga basaana kusomesa naye nze gladiator nga nze engawuya nti ndi empla nze okusomesa buli muvubuka omukozi w'effujjo omuvubuka okutereeza abavubuka bayiga okukola omuvubuka akimanyi nti nina okukola omuvubuka akimanyi nti nina okuba n'omutima omulungi nina okuba n'empisa nina okuyamba abantu nemba sirina sente omuntu alina sente si yayamba yekka no olina amaanyi weekend yino nga leero lwa Sunday so bantu bangi bosobola okuyamba kukyala abakadde abaliko nogenda nomusimirako amazzi nogenda bingi ebyetaaga ebibeera olina kyoyogeddeko nempulira nga olabika olina akasajja ku mutima nogamba abamu baba ne ssente abamu ssente mufo kyo ziteeka mu bantu ate baziwa abalala ate okuvuma abalala nenga naye waliwo akasente akakulumamuko tewali kanuma just nti kyenkugambye kyonjagala otegeere kale kakikunyonyola bulungi okitegeere nti okuyamba omuntu guba mutima wa muntu kitegedde
ayinza okuyamba ng'asinziira ku mbeera gye yakuliramu ayinza okuyamba nga mutima gwe kimuli munda okitegedde waliwo eyakula ng'ali bulungi naye ng'alina omutima omulungi ogwakala okuyamba waliwo eyakula ng'ali bubi okitegedde nga kyekimuyambya agamba kati abantu waliyo abaana abato abalinga nti waliwo abantu abakulu abali bubi nga wonna okitegedde okuyamba omuntu okuyamba tewaba mbeera yonna guba omutima gwa muntu oba nakwagala abalina we bajja akasente akasajja tekakuluma tolina akasajja ku bo ate kati nze sente z'omuntu zinkwatako gyazijja anti olina ogambiddeawo obula nze mbasaba busabe kikubadde kubasaba busabe nti ng'olina sente ng'osobola okuyamba ekitegedde oyinza okuba oli eyo ng'otya okitegedde okuyamba abantu oba nga tolina ngeri gy'okitandikamu ekitegedde osobola okukitandika ne ku kyalo kunnyini kwoli kitegeera okay anyway tubadde kuza Truth Media just go subscribe like follow we ali China just go ewa buy with Joseph ebintu byonna eby'Echina byeweetaaga bijja kujja eno ayagala emmotoka agenda kusula moto ze Makindye emmotoka weeziri oyagala kukyusamu kamotoka yes Sifuke management ye kwetubadde wamu n'omuyimbi Gladiator Emperor ku lunaku lwa World Day of the Sick abalwadde kati ye najja n'agamba ku balwadde abo waliwo n'abalwala luli ne bakola ebitasaana kati kabeetondereko bwati kakiri Desire and I long to worship thee. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart. There you are, see. Desire and I long to worship thee. I was crying back and forth, was rather only love. The waters of my soul. Kulamaga kuzze mu budde obutuufu bwennyini whatsoever you do to the least of my brother, that you do unto me. Whatsoever you do for my Father, whatsoever you do to the least of my brother, that you do unto me. Whatsoever you do to the least of Sifuke Promotions leero lubadde lunaku lw'abalwadde mu nsi yonna naye ensonga lwaki Sifuke Promotions nayogerako nayo nali nagigambako dda okujja okukyalako baneesambya then kati olunaku lwatuuse ne baŋŋamba bamaze okwogerako oko nabo ne babakkiriza naye tujja olunaku tulumalire wano eddwaliro ensambya so twasazeewo tujje naffe tulambule ku balwadde kiridde tujje tulabe kye tusobola okuyambako ekitono ku balwadde twazze tuyambe ng'omuntu omulala wayinza okukikola era ng'oli eyo osobola naawe okukikola si lunaku luno lwokka abalwadde balwala lunaku ate mu malwaliro gye bali bangi oyinza okuba tosobola kujja nsambya naye waliyo amalwaliro era amalala osobola okuyamba abantu nga balwadde mu mbeera yonna ne gy'oli yonna
zenyinza okuba basobodde okutuuka wano Ensambya because twagala tusangulewo ekyaliwo Ensambya waliwo resistance yaliwo eya muyimbi munnaffe eyajja n'asalako mu ddwaliro n'akikolawo akakyankalano ekyembadde njagala okujja tukisangulewo era nga n'abantu bangi bali babonaabona lwakuba balina enviiri naye ng'Ensambya tasobola kujjawo ekirala so okugenda mu ddwaliro ddala ayinza n'okuba ali awo ng'aliraanyaawo kitegedde naye ng'agamba ekyaliwo ngende nti Ensambya so kyekituleese leero kiveewo abayimbi ffenna eyakola effujjo naawe okyuse mu mbeera zo ze weeyisa okyuse omutima gwo gube mulungi ate gube nga tegukyankalanya bantu kubanga bano abantu betukolako effujjo bantu bannaffe ate tuba baluganda ffenna okitegedde ate lino ddwaliro libaamu abalwadde beekanga effujjo oliba oyinza okukanga omulwadde abadde akyalina okuwangaala ebbanga lyonna ku nsi n'afa kitegeeza tweyise bulungi abayimbi ffenna abavaayo ekyokubanga olina enviiri oba abantu nga bakumanyi tekikutegeeza kukola ffujjo nedda siwe kitegeeza olina okweyisa ng'omuntu bw'alina okweyisa okuba n'enviiri tekitegeeza nti tosobola kuba ng'omuntu gw'osanga ayambadde jento ng'omuntu gw'osanga ayambadde nga faaza ng'omuntu gw'osanga ayambadde nga dokita ffenna tuba tufaanagana yesi omutima ogwo gweweteekamu gwe mubeera gwe gutasaana mu bantu gwe guba gulina okutereera so nze nga Gladiator Emperor ebigambo byange ebyo mpozi tuzze wano wetukyadde mu ddwaliro tusazeewo tuweeyo ebintu abalwadde ebitonotono mpozi n'akakadde ka ssente aka Uganda nazo ziyambeko ku balwadde kubanga lunaku leero lubadde lunaku lwabwe mu nsi yonna. Gladiator Emperor n'ensalawo ndumalire wano Ensambya. Ekirivu nawe kyaliwo olubereberye nakaakano na bulijjo emirembe n'emirembe kitaffe omulungi okulumizibwa otenderezebwe tukuŋŋaanye wano olw'omutima ogw'okulabirira abalwadde era okubalabirira mu kwagala n'empisa okwebaza abo bonna ababaleetedde ebintu ebigenda okubayamba okwongera mu maaso obulamu bwabwe. Mukama we bajje bongere ebirungi bingi ate omutima ogwo gusaasaanye n'eyo yonna yonna gye tubeera. Okwebazayo Mukama olw'ebitone eby'enjawulo by'otuwa otuwa ne tubeera abayimbi otuwa ne tubeera abasawo ebitone bya njawulo naye era nga bw'otuyigiriza nti buli kitone kyonna ky'olina kyeyambise okubunya obwakabaka bwa Katonda. Kkirizayo Mukama bino obiwa omukisa bino paake erya Mwana erya Mwoyo Mutuukirivu. Amiina.